aza wifakita enkuuko obucupa n'abanyankole balina solidarity basombye abantu basombye baasi 350 abanyankole basula mu Kampala okumala weeks 3 omunyankole yasipendinga ekitono mu show ya regi yasipendinze emitwalo 5 jukira nti balina sente balina solidarity babadde tebasobola kuswalira Buganda mpuliriza bulungi enkugamba Leyiga omuntu yenna yamuwa empera Nobert credit babanga yamuwa idea omanyiza amazima omuntu mbasi mwagala njogere ekituufu Nobert wabanga yawanira Leyiga idea yokolera Lugogo Nobert tumuwe credit kubanga yabwa yena Leyiga yokolera Lugogo ngobaddewo ziri factors yamukoledde Leyiga erinnya nenga Leyiga bo bayimbi mwali Leyiga mu Uganda kizibu nnyo okusanga omuyimbi akuba live nga Leyiga yagikubye Leyiga ali mu level za Ronald Mayinja mu kuba live basindi atenga musindi atenga umorova munyankole nti osanga omunyankole asobola okufuga live nga Leyiga yagifunye ekyo kiba miracle that is a miracle kyamagero ekyo kyamagero kubanga mu banyankole abayimba tulinayo Sister Charity oyo muyimbi wa amaanyi tulinayo Omega 256 oyo muyimbi wa amaanyi tulinayo Leyiga ate nakyo kubiri factor jenjagala oteke ku Leyiga nti atunzo olulimi olunyankole nationalize and internationalize ke kaswake balinayo ke beekutte Red Mariam tamanyi kuyimba abatamanyi kuyimba abayimbi mu banyankole bemanyi benakala bako X-Leyiga Omega 256 ate Omega 256 ngojeko butalo babera mwalinga anywenje goba akola ki ndaba muwala mulungi abera mu busita anti butalo Sister Charity muyimbi nnyo tinati talent tali mu bulungi nenga ayimba ebinyumira abantu chiringa bolaba Bebe Kulu Chameleone Bobby Wine imbe ebinyumira abantu wa talent wise Chameleone amusinga ne Bebe Kulu abaganda kuvadda tuli bankwe ate nga tuli basajja bagezi that's why abanyankole bategedde nti baze mu Buganda ne batwala amataka gaffe abaganda twaniriza abantu abasoga twaniriza abantu nitwagala ba mawanga gaffe njagala ombulire kadima mpayo munyangira mukasanga avuma Damulira avuma Jeno Katumba Wamala avuma Bobby Wine nteka mwaba government mjaga mapana Kyagulanyi kubanga mpagira Kyagulanyi avuma Nalweiso bafaneka wo office kaluma nnyo mukasa okusinga bya Luhanga okuba nako agamba Nalweiso abera te mu office Kyagulanyi afuka atya president kale mukama wange je bali kubako mbadde nsabo bakinakola bubi ekintu kya kabaka kiri kitya tutangaze mufe gwo tusinga okulengezaako ddala aliwa mulwadde alibweru bamujjanjaba gwasobola okwogerako ne Bwana Mayiga Katikkiro lwaki takkiriza abasobola papa nkuddamu atonyogera mbuziza nkuddemu kabaka alibweru bamujjanjaba mulwadde okitegeera kitegedde ekyokubiri kabaka muntu mukulu Zitusuba kunsanga mmanja kabaka kuba ategeera ina abaana wa myaka 7 okitegeera bulungi senga nkitegeera bulungi taata era sigana muganda ina kubanja kabaka we naye nze nganze bajjo sisobola kukeera ku matine ngamba nti mmanja kabaka kuba muntu mukulu ansinga okuba ne sente ansinga ekitiibwa ye mukama wange buli kimuliko yetegeera kabaka muleke mutwalanga mwana muto Tulema kulosa abantu kabaka tategeera bategeera mutegeerere ye mpologoma yetegeera ye nanyini nsi okyuli aso papa nyini nsi ye ayina okuntegeera so sinze mutegeerera ekitibwa kyempaka bakasagana mu discuss wadde n'omwogerako nze ndi musajja muganda ofesi gwange ogubye ogulaba ndi musajja muganda yeddira ennyonyi owaddala nno atali mwadde akasayiko n'akalala zenna mwetutyo ekitibwa kyempaka baka sowana kutoka kutukitoko nenaleka ku discussinga nsonga ze sisobola ramu abu tolinda bamu weewaawo taata awefa maji nino obuzibu mu Mayiga nga Katikkiro nti Katikkiro yadda mu kuyomba takyali mu kuuma Ddamula Bakatikkiro badda mu kuwanyisiganya bigambo n'abantu tolabanga otunyonnyola naye ate ye tannyonnyola Katikkiro Mayiga y'omu ku bavumaganya Obuganda yekka abantu ffenna abanyigira Obuganda twanyigira Mayiga si balala nti Katikkiro Mayiga bw'atalifuna nagandi kandi te Katikkiro w'omulembe omutebi Menge ekyafunira ebintu ebizibu bingi pulogulaamu ya Buganda Katikkiro ow'amalala so nga abasigadde tebalina ki buzibu so sika Katikkiro abadde nga baddaani muliika abadde nga bamuzeyise mwongerere baafugira Obuganda bajjebbi Walusinde
singa ebibuuzo bino byonna ki naye ate ekituleetera kuyisaamu mpologoma maaso empologoma tugireke musajja mukulu yeetegeerera yennyini nsi buli kimwatusinga sebo ebyange zeekuledi neyanze Bajjo wanyi sebo storage jibuuza nnyoko genda ku radio gwe Alfonso wanyume kusumba ya regime jiwulidde mama Fuso government Bajjo kyemwagala kayogera mazima meerere mama Fuso kwali omusinga nnyo wakyakati bannandi kadi emikono giteeke ku konso togijjaako buli kaseera gibeeko kale njagala mama Fuso kwali kwali awuliriza mama Fuso nga wankyawa gyali kwali tasobola kukyawa kukyayira mama Fuso kaliko ndagamuze twalabye abaana nga bali ku prom party nga bana abajidde mu nnyonyi mama Fuso kali mama Fuso yalina na simu yange abaana omuzadde naleetera omwana mu nnyonyi nga alina girlfriend we sibayi bagenda ku promo party abamu bagamba prom party zero babeerenga bazibaninga kakati bannayuganda era mugenda kunyiiga bw'osanganga omuntu kinyonyole ntya kwanja kosa olulimi oluvuma atuvuma wumba kireme kuvuma Uganda eyonoonese ze nasoma n'abaana abagezi mu kibiina abaana b'abagagga be babeera bafeeriya mu bulamu bwa liyo life omuzadde yenna yina n'oba oyina ssente nga zijjuza kutiya tosoomoozanga baana mwavu kadima ensonga ssatu balwangira muntu bwavu si yaba yayita obwavu oyo omusajja yakwata omwana we n'amuteeka mu nnyonyi engoma waali waliwo bamulekwanga 10 nga tasobola kubayamba waawa bangamba mugaga w'engoma mukatonda muggulu okutta obukadde 2 obuwadde Civil Aviation Authority nga ku kyalo koova kuliko bamulekwa enfuuzi zennyini zotosobola twala mu ssomero oba ayo helicopter zibona nnyo milioni 6 ku 10 ezo milioni 6 ku 10 zisobola okuweera abaana b'engoma awo nga buli mwana asomera emitwalo 5 ekizibu ky'Abannayuganda temumanyi nti abantu bali bubi babulwa n'ekyokulya bw'obanga ofuna ekyokulya yisa emikono mu maaso naye my friend abantu babonaabona kakati ekifaananyi kyolaza omwana nti ogenda obugenzi ku ssomero opangisiza helicopter ogenda mukuliyetingira abalabe naturally society esosola abantu abali obulungi njagala tukkiriziganye nti according to population ratio abanaku bangi okusinga abagagga era ekintu Museveni kyasinze okuttira Uganda nti akabinja akatono akalese ne kagaggawala nnyo n'aleka abanaku ne baba bangi teri munaku ayagala kulaba mugagga ng'ali bulungi buli ogendera mu nnyonyi omwana w'omunaku atalina kyakulya kusomera gamba babba ssente zaffe omwana wo ng'omukuliyetingira abalabe era yo omwana singa abadde akyali ku ssomero ne gy'alaga abadde asobola kufuna mikwano because abadde agenda kubeera isolated so singa okwata ssente ezo bukadde 10 bwewadde ennyonyi n'ogala n'obugabira abaana bonna ku ssomero kale bwe ziba zikusiiwa ogezangako gwe omusajja ampuliza ku BTFM omwana wo okwenkanankananga n'abaana b'abantu abalala kuba bonna baana kati manzi nasoma n'abaana teri mwana mugezi ng'akulembera mu kibiina n'abeera successful teri mwana wa mugagga mpozi nga kitawo akutegekedde nnyo naye omusajja wo ne bwakutegekera ennyo era wakula oli musiru bakula bakulaga nti ensi nnyangu nti bw'ogenda e Nairobi okozesa kanyonyi nti bw'ogenda e Masaka owomunaku n'amanya nti ffe ewaffe tuli banaku tulina kubonaabona omwana w'omunaku awa abantu ekitiibwa naye ogwana gw'abagagga teguwa abantu kitiibwa byo bikula bimanyi buli kimu biri ku oroplate kakeka that's why bampuliza ku BTFM tulaganga omwana wo n'obanga oyina ssente n'akusaba ekintu sooka omulage nti okijja muntu y'okukifuna abazadde balina ebintu bye bakola eby'ekisiru omwana n'amusaba nti mpatiro n'akimuweerawo omwana bagamba nti daddy I need this mugambe sina kifuna twale ennaku 3 nnya n'oba okiyina okimuwa mugambe nagenze waguli neguli n'ampola ssente n'enkuwa kino ekintu ebintu bisatu kadima by'osobola okuwa omwana wo mu nsi ekisooka kutya Katonda bw'omwana wamala muyigiriza okutya Katonda muwe education kyebayita education bw'omala ogiwa omwana wo mulage nti mwana wange wadde nkuwadde education wadde otya Katonda naye nabana abaana b'abalala oyagalanga abantu oyambanga abantu ompulira bulungi kadima njagala tugenda tujjawa bintu byo naawe genda maaso njagala ompeyo kadima abaana babagagga ku kyalo nga batatayo baali bagagga nga tebabonaabona njagala between me and you Katonda yakuuma obugagga Katonda yagaba omukisa ne obanga gwe Sulaiman omanyi Sulaiman Kidungundo yali na Green Land Bank eyayina ssente z'ensi yonna yafa avuga pulimo
ava ku simu. Sulaiman Kigundu yafa avuga Primo. Okay. Selected government gwe mwawuliranga ku radio ne TV selected government eyalanganga engoye embeera yakyuka. Abagagga bangi mbadde muwulira embeera yakyuka. Naye embeera bw'ekyuka ng'omwana wo wamulaga embeera y'ekyavu n'okola emikwano gy'abantu bonna n'obutayisa mu bantu maaso gwe embeera tekunyiga. Njagala tukkirize Kadima nti Promo Party government erina okubiwera. Nga bwe yawera ssente z'okuwera abaana ssente mu bimuli balina ekibeerabeera kye baali baleese. Simanyi omwana bamuwa ssente mu bimuli ebyo ebintu by'ekisire kwine eby'ekisirusiru. Nze nsobola okukola ebyo eby'ekisiru. Nze abaana bange engeri gye batunda amalaala ewaffe njagala bakule nga bamanye ennaku. Kubanga tekigasa mwana kubeera bulungi mu senior 4 senior 5 n'amala okusoma n'ofa n'abonaabona. Byebyo ebintu ebijja ne biri enguzi mu gavumenti bye bitubonyaabonya. Gavumenti abakozi ba gavumenti abali mu gavumenti abasinga babakuliza hoti cake bakula tebamanyi nnaku. Abaana mbayigiriza okumanya ennaku. Omwana mutwala ayiga okulima. Omwana bw'asanga omu masiikini kukuba tamunyoma amutwalenga muntu munne tebafaanagana. Omwana bw'asanga wa bodaboda ng'awunya enkwawa amutwalenga Promo Party bifu. Era gavumenti ya Uganda Janet Museveni muwera agantu agali mu kupromotinga sexual immorality. Sexual immorality okwambala obubi. Abawala okutandika nalabye ekino ekivubuka kye baleese mu helicopter nga kikutte ku girlfriend waakyo. Omwana okyasoma nze natandika sex nga maze senior 6 nga ngenda ku university. Nakula seegatta. Natandika okwegatta nga maze senior 6 mu holiday. Naye kati omwana abeta ku ssomero nga alina girlfriend. Sako siri okumanya ensene eyonoonese. Omwana akula atya ku ssomero nga alina girlfriend. Kakati omwana alina otandika ebintu by'okulowooza okukwana ng'amaze senior 6 ng'ayingidde university. Naye ebyana by'ennaku zino bitandika mu P7. Bitandika okwegaddanga ku myaka 4. Ngambi natandika maze senior 6. Naye Mukama okunzita. Nze seegaddangako mu senior 6 mu primary ne secondary. Otegera naye osanga agaana ennaku zino nga galina ga girlfriend mu P7 my girlfriend. Nobasa so ngegeza oluzungu. So mayinga na nebitandika okwekwana. Kati kyena kiri badi ne future. Kadima between me and you abakazi tebaggwayo. Sawa zino laba omukazi ekyano laba asinga muno obulungi. Kakati ogogwana wakito bato gugamba nti ku nsi kuno nebono yagala abakazi okuva ku majja paka kiro togenda kubamalayo. Tukitadde. Kavambu yokukita. Abazadde mukubiriza abaana bamwe bakendeeza okwegadda nga namwe abazadde mwegaddanga abaana bawulira. Mwekabyakabya ekiro ng'omwana mulina abaana ba senior 4 P7 ne mwesinza ekiro ne mwogganira abaana ne bakeera ku makya nga nabo balina okukopa bye bazadde bye bakoze. Namwe abazadde mulekerawo ku promotinga sexual immorality. Mulekerawo ku promotinga sexual immorality. Yensibiko yagalwadde. Nti ekisajja ekyenzi n'ekiwala ekyenzi siba tekirina future obwenzi mutta future. Kakati ne bwewegaddanga n'abakazi 10 mukatona mugulu kanuna kyakuyamba mukatona batakuyambya kufuna nziku ofuna kabootongo. Bwe tofunye kabootongo ofuna sirimu. Bwe tofunye sirimu ofuna ebisiraani. Bwe tofunye ebisiraani oyavuwala kati kirungi kyekine mu bwenzi. Naye abazadde mpuliriza tugendawo. Abazadde mulekerawo okugamba abaana bamwe okutandika ebintu by'okwegaddanga nga bato. Ebyonna by'ennaku zino kimanyi tibiina enziku. Ojo nti biina endwadde z'ekikaba bingi. Bitambula biri bwerere. Kakati kankugambe mukadima kano katono. Okimanyi abakazi abatambula ebweru katono nnyo okusomesa bamukuwanika emikono. Okimanyi abawala abatambula ku basire queen tebafumbirwa. Okimanyi basire queen kadi mawulira. Okimanyi basire queen tebafumbirwa. Okimanyi ba ajati ababika ebisambi n'abakazi ababeera mu magomesi bali respected okusinga muno obutambula empewo bweyitamu ku boda ne busiriti buno bukuza enjala. Ebyo bikaze bikuza enjala empanvu bibeera bikyafu. Omuntu n'ogenda ebitundu by'ekyama byonna nga binnyogoga n'obitambuliza ku boda. Okyogera with experience. With experience. Nja kuwemula va ku radio. Tujja tugende ewa speaker. Nja kuwemula nno. Nja kuwemula Kadima. Sagala kummanyiira. Ate oli mugezi neesiŋwa n'ekyo ekiwala. Njako n'abantu kulaba. Omulabe abadde awansonga nega n'amajja ge baseera bwega bajjo atubuulire oba yawona alusaazi message ogiraba kati matutamu bibazo kafeseeri kamulira wale wakanka teeka ku gundi katimbe okalabe kaleete ennyanya mu katale
Nagawa en nakafene network yange yafudde kadima bibi yange yekote eko network ebadde ki bwegira bwegira bana mu nsonyi we network ebadde liko gwedda tomukolo kyakati bane kadima gundi yange alo Bajjo anyisebo network ogamba otya muganda wange je bale kubako kale sebo nawe je baleko omanyi bulojime bogenda kumpa sente empasa kabi akunimba limba lyekivubuka kyakuba wane simu nekimanyira sebo waji busungo badde oyogera omanyi waliwo ebintu ebibeerawo mu comment nga bikusumbuwa omanyi kyokolanga obimalamu amaanyi okikwatamu bwoti kyo kyennyini okikwatamu bwoti n'okimyutinga bw'okikwatamu n'okimyutinga buli message ekiweereza egwa bugi mu kasero lyeddagala lyayo nga tokibulookinze na kibulookinga ne kisigalawo nga kiwuliriza n'obibulookinga obireka ne bibeera okikwatamu bwoti bw'okikwatamu n'okimyutinga kibeerawo nga kiwuliriza naye nga tekyasobola kuwandiika message yonna kuba bibeerawo bingi tugenda ku mulamwa gwa leero muzeeyi wange network bajja network yange embi tugenda ku mulamwa gwa leero sebo mbalamusizaako nnyo mwenna baganda bange kansubire nti muli bulungi wabula kansoke njogereko ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka onzikiriza muganda wange bera brief wango genda olandagga ate tulina obudde butono kansoke mpeka abalisa network egenda kutereera wana topic gye tuddako nzibu nnyo kadima ayina akatengo tageza n'agijja kutudda ku topic ya Anita Amongi topic gye tuddako nzibu nnyo Nagawa nakafero topic ye tuddako nzibu nnyo kati mala tukole mpadde budde ki omanyi zina benjize so ina zopa ni utazira zirwa zawo muchere bakuteye Bajjo sibyo kyasebo yendi sebo Dr. Sheikh Mubaraka ama nkutumiddeko sebo yogerako nnyo ng'ayagala sebo osibyo kya mukulu Bajjo onosobola okuyita Balamu omanyi omuli ba Luganda wempita Balamu mwalumwe bamu yesebo gyebale abale kuweereza sebo naye yogerako nnyo ng'ayina obulamu taata halo sebo ompulira kati sebo ensonga yange gye njagala oyogereko olwaleero sebo ku nsonga za sipiika ezo sebo twagala otunyonnyoleko ku bantu wano naffe otunyonnyoleko sebo abasajja bano n'abakazi bano ku ssente z'omulimu w'omusolo ze bakwata eno gye tuwangalira ebweru ssente ze babba we batyo ne bakola ebintu byonna ensonga eyo mukulu Bajjo eddoboozi lyo ddene era ligenda wala nnyo tukusaba ekintu ekyo okitulambikemu otunyonnyole kubanga twalabye Pulezidenti Museveni yavuddeyo Kajula tuwe ku kintu ekyo mukulu Bajjo asomese eggwanga abantu asobole okubategeeza ekintu ekyo sebo tukusaba sebo aladdako yogera nyabo yogera Faridi yogera naye yangu oyina eko yanguwa Bajjo gyebaleko ale nyabo naye gyebale nyabo Bajjo lwaki olina ogutwa ogunene ogukulinga ekitebe ky'eggaali tojja ku training ebityo terya bitambuza oswadde lwaki olinga matako mu fwesi obakufuuwa mmindi munawo zovuma Bajjo mba otraininge tojja ku traininga mbizigwe tewali agenda bitambuza kale makikyagala ku training ekikazi ekikulu ekyo gyebaleko tekijja ku traininga ebyaggwako abantu babikoowa
ebyo byokwasamirira abantu babikoowa bamata mwina bizimba ggwanga muve wano Bajjo babeeka abo basiru amma oli otya bajjo yendi wamajjo amakali obulamu buli butya bajjo wange bulungi nnyabo gye bali nnyo Yanzo otuweereza mukama waffe twagala nnyo eno ku Fanconi Forest bye bye nange mbaagala nnyo mwebale kubaawo ale Ndijaako bajjo ale nnyabo ekikazi mubyagala kabampaane ebyo ekintu bakikola omulundi gumu ne kiggwa oza ebintu ebikyatambula ebyo ekisirisiro byokuvuma abantu Emmanuel yogera Bajo gyebale ali nawe gye balesewo mbadde njakubuuza ensonga y'Abanyarwanda bano ng'efuuse ensonga Abanyarwanda bakoze eki kiki ani mukono ki ogugiri emabega okubabonyaabonya Kashumba yakirinamu omukono oba Abanyarwanda bababonyaabonya kati bafuuka katale anti babamma ebiwandiiko babamma buli kimu twalabye muwala addayagala okwetuga saamulabye ng'abaddeko ku TikTok Mwanangu sibira nnyo ku TikTok nkoma kujja kola live n'abaana waawo gana tata nkoma kujja kola live ekyo kye mbadde yabuuza Jaako tayimu kugamba ki Yendi bajjo ogamba otya tukera ku mulamwa n'ensonga tudduka tuddeyo ku radio kaakati bana abeena alema makengesa mutategeere sawa zino byayogera waliwo yayima mutubonga nawe nga tebamuvumanga nti tategeera ebigendo bibuuza abeeni ali mu munnange nze siri weeni alemu obuuziza muntu mukyamu kale ssebo bale kubaako kale addako yogera maama bajjo gyebale ku muzee kale ssebo nawe bale kubaako wendi kaakati mbala yakuddamu omuvubuka ayogera ku Banyarwanda omuvubuka oyo omunnyonnyole ne bwabanga yeye nga bamutaddewo agaba ebiwandiiko oli najja n'omubuuza ovaawo oli muki nti ate ndi Munyarwanda ate nga Rwanda nayo nsi oba ogenda muddamu ansa ki obukosi olina mugamba gende Rwanda bakuwa ebiwandiiko kuba ngambye oli Munyarwanda gamba listo oli mukiga kuba olimi lwalufaanana Lukiga oba Lunyankole bafolowinga process bajja kufuna ebiwandiiko